Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates eje ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces awamu ne poliisi bagenze maaso n'okubanga baggwa mu lukwe olw'ekibinja ekyabayeekera ekimanyikiddwa nga Kirumira Mutima Militia era nga ekibinja kino kibadde Kasese ne Bundibugyo districts era nga bano babadde n'olukwe olw'ogenda maaso n'okubanga bakola obulumbaganyi wabula kigambibwa nti abayeekera 2 battiddwa ate abalala 15 ne bakwatibwa. Kakati ekibinja kino ekyabayeekera kigambibwa nti kyabadde kyateekateese okubanga kikola olulumba ku nkambi z'amagye ga UPDF 2 mu Bundibugyo ate ne police stations 2 mu Kasese districts. Kakati okusinziira ku b'ebyokwerinda ekibinja kino kigambibwa nti kyabadde kyategese okukola olulumba mu Nyakasura mu kitundu kino era nga wano bateekateese era okulumba ne awali primary ne secondary school era kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bakoze buli kimu okulaba nga bayemereza olulumba luno. Kigambibwa nti ab'ebyokwerinda babasanze n'emundu awamu ne grenades RPGs era kigambibwa nti ab'ebyokwerinda ebintu bino babibagyeeko dda. Kati ab'ebyokwerinda bagenze maaso n'okubanga beesitukiramu bunnambiro bagende maaso n'okubanga bakola ekikwekweto era kigambibwa nti mu kugwa mu lukwe luno bakoze bukubirire okulaba nga bayimiriza obulumbaganyi buno obubadde butegekeddwa ekibinja kino ekya Mutima Militia era nga kino kize nga kirabika ku Kasese ne Bundibugyo. Kigambibwa nti obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi wabula b'ebyokwerinda bagenze maaso n'okubanga basindika patrols ez'enjawulo zikyalawuna mu bitundu bino okulaba nga waliwo emirembe awamu n'okulaba nga tiwabaawo ekintu n'ekimu ekiyinza okutaataaganya emirembe mu kitundu kino. Kakati kigambibwa nti ekibinja kino kirina akakwate ku obusinga bwa Rwenzururu Kirumira Mutima kitegeeza the strong hearted. Kigambibwa nti kibinja ekyabayeekera ekirina obukugu era nga kino kibeera ne uniform zaabwe era bano bo balinga ab'ebyokwerinda wabula nga kibinja ekyabayeekera ekirimu abavubuka era bano kigambibwa nti balina akakwate ku bulumbaganyi obwaliwo mu mwaka gw'2014. Okusinziira ku kiwandiiko okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekibinja kino kyo kirina enteekateeka ez'okuba nga kitondawo Yira Republic wabula gavumenti y'eggwanga erya Uganda egamba nti ekiruubirirwa kyabwe tekijja kusoboka wabula ekibinja kino kigamba nti kirina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga kitondawo Yira Republic. Kakati ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'okuba nga balawuna n'okulaba nga bakakasa nti enteekateeka ez'ekibinja kino tezibeera successful. Stay tuned. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel